Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Abaddu ba Allah balungi abaliyo mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balaba abateekateeka okubeera nti mujaganya nti omwaka guweddeko 2024. Balaba abajaganya abeteekateeka okugenda okuba fireworks, mwetegese nti nze ngenda gikubira wano nange ngenda gikubira wali. Abavu mu mwaka tikuliko nti omwaka gubadde muzibu, gubadde mu kino na kiri kubanga oli munyiivu ku ebyo by'otafunye. Obubaka bwange buno bwe bw'omusanvu nkugamba bwe nti, kugamba nti bw'oba ofundikira omwaka weekebere otambudde otya mu mwaka ogwo okuva bwe gwatandika paka ku nkomerero. Obadde mugonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala, obadde amateeka ago gatambulirako, oba obadde mwononefu. Bw'obanga obadde mubi weetereeze, obadde mulungi toddiriza. Era nkugamba nti weetegeke okusigala ng'oli mulungi ate teweeyibaala na buwangaazi mbu kubanga oyise mu mwaka kya kitalo nnyo okyaliwo nnyo tomanyi ogenda kuva obulamu bwo bukoma ddi. Allah subhanahu wa ta'ala ng'atubuulira ebyengera bye mu suratu Nahli aya 18 yagamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'obanga gw'olina obuzibu bw'ofunye obw'okukaabya naye bw'osalawo okubala ebyengera bya Allah obulamu bwo bwonna nga byobala byokka tosobola kubibala n'obimalayo. Naye agamba nti inna Allaha la ghafurur rahim, Katonda ye musonyiyi ate musaasizi, kubanga mwerabira nnyo ebyengera bye n'akuwa kino n'okigaana. Bw'ofuna ebibi n'okugamba n'obeera nga obikungiriza, nze buli kimu kiri kunze, buli kibi kiri kunze. Bw'ofuna ebirungi toyagala na kubeera nti nno obyogerako neetunula. Bukyotondebwa paka olwaleero byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bimeka byakuwadde. Okuva omwaka bwe gwatandika paka olwaleero byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bimeka byakutaddeko. Kale saagala obeeremu abo abatunuulira ebibalemi byokka, nzeera ekizibu, buli kizibu kiri kunze, nzeera buli kimu kiri kunze. Nedda, tunuulira b'osinga, totunuulira bakusinga bokka, kubanga okolagana ne Katonda atali azaamaanya. Era nze nkugamba wanditunudde nnyo ku bisobyo byo ku Allah subhanahu wa ta'ala okusinga okutunuulira ku Allah by'osuubira okukuwa, kuba ye tali azaamaanya. Era mu suratu Nisa aya ya 40 yagamba inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, Katonda tali azaamaanya wadde ekyenkanankana empeke y'akalo. Agamba wa intaku hasanatan yudha'ifha, bw'oba okoze ekirungi gwe n'obala nti okuva omwaka gwatandika paka kati obaddeko ekirungi kyokola, Allah oli ku shuwaddiiru. Allah yagamba nti bw'okola ekirungi akikubisaamu wa yu'ti min ladunhu ajran adhima, n'akuwa empeera ennene ennyo. Kale saagala wejjuse oba onakuwale ebikulemye okubeera nti nno otuukiriza. Nakugambye oyinza okuba nga gw'ensonga ng'olina ekibi kiwalemerako ekinyiza Allah subhanahu wa ta'ala n'akumma ebirungi oba okwanukula edduwaazo z'omusaba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti innal insana li rabbihi lakanud, omwana Adamu ku Katonda we mutomi. Allah byakuwa tobiraba, ebizibu byofuna byokungiriza. Hasan al-Basri n'agamba nti Katonda ogamba nti innal insana li rabbihi lakanud, yali ategeeza nti omwana Adamu muwakanyi, mukafiiri nnyo ku Katonda we. Ebizibu byokka byabala, era ne bw'omubuuza byayogera n'abiddiŋŋana, n'ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala abyerabira. Kale nkugamba Allah byakuwadde mu mwaka gwonna byebaze. Weewala okubeeramu abo abagenda okwevuma omwaka, obeera omuddu wa Allah omulungi. Walhamdulillahi rabbil alamin.